mukeseza nakasajja katanyirira ku TV katerenyirira alaba kagobye ku Beat FM radio eyakabi essaawa zino buno obudde bwe businga okulabwa n'okuwulirizibwa ku lunaku olw'essande okuva mpaka ssaawa mukaaga ekitiibwa tukiddiza mukama kituufu naye nga tusaba muno mukama ofunire amazima agakaawa tetulina gwe tuwalana tetulina gwe tuwagira tetulina gwe tukkakanya twogera ekintu nga bwe kiri naye bwe kiba obanga tokkanyiza na muntu towemula kituufu era mwabawemula ekkooti ebalinze kale ebintu bingi ebitambudde mu ggwanga olunaku olwaleero nga Abitex bwakunnyonnyodde tulinayo ensonga ya Alien Skin agenda kukomezebwawo ngenda kuza omwezi mwenda omwezi ogujja. Lwaki ensonga ya Alien Skin tugenda giwa obudde bungi nnyo? Abitex ono bwe bakuba Alien Skin oluyi Palaso ye yamutegeka ku Freedom City concert etagenda kuddamu kubaawo gye balangira wiiki emu neefuna abantu abali abayitirivu ennyo. Tugenda banga tuyitako nakunya tuleme giyita wiiki kale tugenda banga tuvaako tugereke wa Dr. Kanokiza Besigye ali mu kkomera bamukwatira mu ggwanga lyaffe erya Kenya. Abitex ajja kubanga atugamba waliwo ekigenda mu maaso bamuzimba bamukomyawo ayagala kukola comeback kyekitambula bayire webukeeredde olwaleero bagambye nti bannamateeka bajje babaza ekiwandiiko ekijja obwesige mu kanso Isaac Semakadde gwe bakalonda ndoza yawedde nabadde njogera ku impeachment ya Semakadde wiiki eno yonna ngagamba nti sigenda kubeera so surprised nga bamugjeemu obwesige buzibu bwavuddewa kakati ekikulu kya byonna byonna webalanga nnyo okulemera nnyo ku kintu ate bwolemera ennyo ku kintu ate otama omuntu yenna alina buli lwomulemerako ennyo naye ayiiya atetenkanya yeetaasa eno gavumenti abasajja bayeekera buli lwokola ekintu kyonna kyonna nga kibanyigiriza nga tobawa gaapu gavumenti neyeefaananyirizaako okulaba kapa ngeri mu nsonda n'ogivumbi n'ogaana ogiteekawo gaapu weeyitira esobola okubuuka n'ekuluma ekisambi kituufu ne beebuuza ekisambi ekirumye eti naye yabadde ennoonya we out omusajja Antony General kiri wakiwanuka keke owekitiibwa osobola okumwesimbamu n'omuwangula ku mulembe guno ogwa Pulezidenti Museveni nga yakulira amateeka yatuula n'agamba gwe mulamuzi njagala ogusale ABCD. Attorney General ekisooka Semakadde alemera nnyo ku nsonga ogutali musango kyekisinenyi kyeyakolanga era kyovalaba nga yakkakkana era nga teyatandise okutambula tonyigirizanga nnyo bantu kubateeka ku kisenge okuvaayo n'ogamba nti asabooleza ba gavumenti tumugobye kuba yamugobako kituufu n'amaliriza n'akola ndooza ekyamaze eggobe mu kibya kwe kulumba omukyala ye Jane Francis Abudu DPP oyo mukyala DPP ne Antony General mu bufunze be basalawo gusibwa ng'omusango kusinge okusiba emyaka 3 kuba kusibeena so Semakadde yakutte wakyamu obeesimbamu otya naye numiddwa nnyo ekyo kigambo omusajja Semakadde muvubuka ayimirira ku mazima kituufu n'obwenkanya era mudda agenda kujjukirwa naye gavumenti bw'oba oyagala owangule nayo otambule nayo olina okukoma okulemerako okulemerako si kubi naye olina okuba ku gap bagiyita breathing space bakole ebyabwe weebale nnyo naye ate bw'ogamba okubalemerako ennyo omaliriza nga nawe kyewali toyina kulemezaamu bw'ogezaako okugamba olemereko ennyo bagenda kugoba omalirize nga tolina batufuuli kubanga Semakadde abadde agenda kubeera nnyo mu ofiisi eyo ayambe ennyo alwanirire abantu kuba mulwanirizi wa ddembe naye kakati be bakugoba nodde ebbali olw'okulemerako ennyo okususse omaliriza ate ne bannansi tolina bwogenda kubayambira Semakadde ne mbadde ndowooza bebaba nga tebannaba kumugyamu bwesige asale pulesa naye be baba bamuggyemu obwesige kyabaakola abeere munnamawulire ayingire ebyobufuzi atandike okuzugana kubanga nze Semakadde oyo namala atula ku ballot paper sebukkiriza obagaana asinga Katumba oyo bangi musajja njagala obeeremu njogere soogera na leediyo
omusajja gwe bayita Semakadde bebana bamuggyemu obwesige esebo banajja mu byobufuzi agenda kubeera waana so oyagala je naye atandika okuzoganya butereevu munene mukko bwe mugamba okujja mu ba MP nyinza okuba nga munyoomye kubanga obwongo bugazimu kugamba ajje esimbe okukya pulezidenti ajje kuba pulezidenti azoganye kuba twagala abazoganyi bangi nnyo pulezidenti Museveni ekigambo ekituufu tagenda kuvaako nakalulu naye ate akalulu esobola okubeera emmanduso ate ekola etya ate emutwala twagala abazoganyi nga bali sirias abagenda okubeera mu kalulu nga basemakadde Kano Kizza Besigye ng'ali Kasese Edwine ali mu Central Elias Lukwago ali Jinja Semakadde azoganyize Malaba kakati awo kapulesa ako tomanya muyinza okuvaamu emmanduso kale abantu ne beekyawa mutandise Abitex watu muyisizayo buyise wa Council Isaac Semakadde okati ebintu bingi ebyokwogerako nkutandikire wa ssebo nkutandikire wa Dr. Besigye nkutandikire wa Alien Skin ensonga zonna nsava gwe mba nsembyayo kankutandikire wa Dr. Besigye awo wennyini omanyi kati awo gonna gafuuka mawulire g'entertainment bisanyusa abantu n'ebirala Besigye mukwate bamusanze mu ggwanga erya Kenya musango ogumuvunaanyizibwa yasanze n'ebisi basitoola 2 nga takkirizibwa kubeera nazo gavumenti ya Kenya si yamukutte wabula abamukutte baavudde eno ne bamukwata jo labadde mpulirizaako ku Attorney General ngagamba nti Besigye waliwo ekigambo kye bayita abduction n'ekigambo kye bayita arrest ngagamba nti tebaamu abductinze okuvumbagatira okumanyi is to abduct then arrest kukwata ne bagamba nti Megatron nkukutta olw'omusango bweguti ne bweguti yagamba nti baamuvumbagatira wabula baamukutte olw'okuba nga alina ebyokulwanyisa gye buvuddeko baakwatirako abantu 37 mu ggwanga erya Kenya aba ekibiina kya FDC ye Katonga nga bagamba nti baali bagenze ku musomo biki gavumenti negamba bano baali bagenze kusoma oba kuyiga buyeekera kulya mu nsirukwe awo wenyini wenjaga tutambulira Abitex kyenjagala okubuuza President Museveni gavumenti ya President Museveni yakutte Kano Kizza Besigye yamukwatiddewa mu ggwanga erya Kenya yavudde neyingira e Kenya nekwata Kano Kizza Besigye nemuleeta mu Uganda yesebo ng'emukwatira ki bamusanze n'ebisi yayise nabyo ku kisaawe Entebbe emmundu era of course ateeka okuba nga yayita nazo baba ateeka okuba nga yayita nazo nayingira nazo eggwanga lya Kenya oba nga yazifunira mu Kenya bamukutte nazo ne bamutikka ne bamukomyawo bamutadde kwetokota ne passport ye Lord Mayor yegireese era omusajja gwe bayita Luto oyo abaana abo baali tuyambye ne bakola batya Luto n'atamala ku kisanja kye lwaki kubanga agenda kuswaza Kenya agireke mu sswaliro kuba kino ekintu ekiraba ng'ekitono naye kyagenze vayiro kyabadde kya buswavu nnyo era nekyeyongera okulaga nti President Museveni yafuga ensi ezitwetoolodde nga Kenya Tanzania zinamu nnyo omukono South Sudan omanya omuyeekera yenna takkiriza mawanga gamuliraanye kubanga tegamukkiririzaamu oba nga tebakolagana omuntu anakuyeekera aba asinzira ku muliraanye kuba ne President Museveni weyatandika obuyeekera Tanzania eyo yakola kyamaanyi nnyo Kenya okujjako Rwanda eyo bagamba ye agamba takamanyire yakagaana kakati ekisookera ddala ngenda kutandikira ku babuyabuya abakulemberwa Lumbuye ne ttiimu ye ate lubazeemu ababuyabuya abakulemberwa Lumbuye ne ttiimu ye temuyina buyinza temuyina wadde olukusa olwogera ku musajja gwe bayita Kano Kizza Besigye Kano Kizza Besigye musajja musirikale eyalwana mu nsiko emyaka NRM gye yamalayo mpulira yali musawo e Kenya bagamba gye yakoleranga emirimu gye omusawo gwe batabuusabuusa naye olw'okuba twafuna babuloga b'omulembe guno omugenzi tamala emirundi mukama mwekimule ekyemirembe okubasooka yali omusajja asinga okulimba wano propaganda kitegeeza ki propaganda abeera muntu ayogera ebintu kwegamba ebitaliiko mutwe n'amagulu biri awo teramala emirundi ensawo yali agikwata mukwogera n'agenda asiiga omusajja Kano Kizza Besigye ettoomi n'amugamba nti oyo ne Museveni be bamu akuuma luggi lw'emmanju naye ng'omusajja n'ebyobufuzi ebiriwo byonna bitambulira ku loya musajja gwe bayita Kano Kizza Besigye
ebiri ku ludda oluvuganya oludda obuvuganya abantu okumanya nti omuntu osobola okwekalakaasa osobola okugenda ku kkubo eyo ago gaali maanyi ga Kano Kizza Besigye byonna bye bakola bonna essaawa zino emyaka 2 yagafuga nga w'amaanyi nga takendedde omusajja oyo baamusibako kkolumu n'afuluma mu kkomera nkulaga omusajja omuyeekera omutuufu baana babuyabuya balumbye ne ttiimu ye n'atoloka n'agenda South Africa yatolokera mu Gomesi enzijukira ebyaliwo awo teyetaga na kuteesaako kati omusajja okumukwata omusajja gwe bayita President Museveni nobobeera ne kitooyi nga kya mmundu akukwata n'akusiba kubanga gwe nobuweekalakaasa n'ovuma kyova olaba nga eddembe lingi nnyo ery'okuvuma bakuba ne kati bavuma ne bawemula Museveni yogera muwemule kasita okwata ku famire yaabo bowedde muvume musensebule naye gwe kasita obeeramu ka elementi k'okukwata emmundu awo tasaagirawo talina kyatakola naye omusajja gwe bayita Kizza Besigye dokitaali ng'ojje kuba nababuyabuya bano abeeyita aba NUP abaali ku byeyo ababeereyo ne bawugganira eyo mu buyumba bwabwe mu buzigo bwabwe mbeeyo diversion beba diversion mwe abatalina diversion bwekyo temugenda musita kusina mujjako Kizza Besigye abanga ali mu bubadi bwe gwana kuganye bagamba nti kabadi njalagamba lumbye wiiki eno kansoke nkuweeka information njala kugamba abasirusiru balumbiye n'abasirusiru banne bebabanga omusajja ali mu kabadi gwana kuganye kugenda mu state omusajja asula wali nakasero baba tasuze nakasero oluusi ate afuluma mune ku ggwanga oluusi mugere ng'afulumye Kano Kizza omusajja gwe bayita President Museveni tagezesa bw'otunuulira media zonna ziri international zonna Kano Kizza Besigye ensonga zagitutte nga yansonga namulabyeko ku CNN Al Jazeera nolowooza mu Bubadi bali batusinga buli kimu bagamba nti Bubadi ababuyabuya abo nabadde njogerako ne Harold Kaija omumanyi mwogezi wa FDC wali eri Katonga nagamba nti mwabadde mwagala Kano amale kufa mulowooze nti ali mu Bubadi omusajja gwe bayita Golola ya promotinga wano kickboxing namupromoting era singa nti yali Golola twayitegedde kickboxing tijali ekituufu nga buli lwakuba n'awangula baga nti bamubbidde bannange mwagala male kulya muntu mutegere nti ndi w'amaanyi promoting kickboxing omusajja gwe bayita Kano Kizza Besigye ekigambo ekituufu yabagamba nti sikyakkiriza mukalu nomulowooza mu kutegeera okw'omunda era ategeeza ki era ategeeza akalulu tekajjaako President Museveni kiba kitegeeza alina pulaani ki President Museveni y'omu ku bapulezidenti mu Uganda abasinga okubeera ne intelligence olaba abantu 5 abalinawo 3 ate nga buli muntu alipootinga wawo tuli 5 wano mu studio wano olaba Sky Soldier Megatron oba omukulu oli obanze gambye abatunda ennyaanya abatakisi ababodaboda abamawoteri baweyita fe twakolanga buzi press conference nga tugenda okwekalakaasa ebiseera bya Bajjo n'Abitex naye mutuula ne bannamawulire ne mugamba ssaawa 4 tugenda kukola press conference wali Nakivubo mu ddakiika 15 DP Saba yakubidde dda nakugamba Abitex kati ate mugenda kwekalakaasa kiki kyekigani tebakulimbanga nti President Museveni era atuuseeko okukwata omuntu n'emujja mu ggwanga eritayiriye ekimenya amateeka g'ensi yonna n'ogamba nti tewaliwo awo wennyini abe kugamba gwondaga ekifaananyi ekituufu Kano Kizza Besigye yagamba nti ono akalulu nedda ekyabadde kimutte mu ggwanga lya Kenya agamba nti Martha Karua yamuyita ng'agenda kutongoza ekitabo abeewo ng'omu ku bagenyi abakulu gw'ogamba nti waliwo ekiriwo kakati asobola okumuyita nga kituufu yabadde agenze kutongoza ki katabo nga bikyaba naye omusajja gwe bayita President Museveni tagezesa era ayinza okuba nga yafunye intelligence nemugamba nti omusajja wano wadde yazze ku byakatabo naye ayina pulaani ki pulaani B amukwata n'amutangira mu bwangu nga tanaba kukola kirala President Museveni tebakulimbanga mu bintu bya intelligence ne security nti abisaagiramu ate tatera ku nnyo kukola nnyo nsobi kakati omusajja gwe bayita Kano Kizza Besigye
eggwanga lirimu ekitiibwa n'olwokuba tulina abantu abajja mu byobufuzi ebiringa ebyakazanyirizi ebyokubuguumiriza. Kano Kizza Besigye tabeerangako mu byabufuzi byakubuguumiriza. Era Kano Kizza Besigye ekibanga ddala ffenna twagala change nga byakola bireeta change. Gwe kiki omukolera live ku live omusajja ali mu bubadi ng'omutwala kaguddeyo gwe mwesonyiwe gwe kola ebitali byakabadi. Ate ekineewuunyisa bano omusajja ono obwongo bwe bulimu ebigodo bya mbizi lumbuye yavudde awo n'agamba koze live eno kimanyi Museveni kwoli bwe ntula ku live eno muhoozi ani yagamba nti lumbuye abantu bakyamuwa amato lumbuye ani yagamba abantu bakyakuwuliriza akola live video ngeri mu bantu omutwalo gw'omwekomi 2 fitukola video ziri milioni za 5 kiba kitegeeza nti batuwulira ate ne batuwuliriza tebakyamuwa naye kano ebintu ebisinze okuleetera omusajja wange Bobi Wine obuzibu ebutegobaako bantu nga naye ndoza Kyagulanyi tavangayo kwenda osinga lumbuye musajja essaawa zino omuntu n'amala yambala t-shirt ng'eriko BTFM kadima n'agenda ng'atambula agenda baasala ensawo agenda bawemula osobola okusirika tuba tulina okuva tumugambeko kakati ekibiina kya NUP era kyakoze ensonga mu mbeera y'ekintu kikulu bonna babadde mabega wa Kano Kizza Besigye. Kitaawo avuddeyo akulembedde olutabaalo nga gw'omwana ng'ogamba nti bavuddeyo ne bamuyimira emabega bonna na FDC ya NRM NRM eri eyamulya naye yavuddeyo n'ebeera emabega wa Kano Kizza Besigye kwegwa nayimirira mu kazigoko eri kibeera ettake notandika okusula naye lumbi alowooza abantu bakyamuwuliriza ate nsaala nnyo nomuwama era bamuwuliriza naye omuntu lubaddembe gw'olaba wabiwulidde gwe omukuba mulaba ndooze nze nyina ekiwulirizo olw'ensonga nti mba njala kujja kulimbulula bantu oliwaddembe okubeera omubuyabuya naye obuyabuya bwe buba bukosa abalala tukola ki omusajja gwe bayita Kano Kizza Besigye omutunuulire essaawa zino tulina omuti gwagwa mu kkubo naye bw'obanga tugenda okujja omuti mu kkubo tetusosola muntu agenda kukwatira kikulu kyabeera nti omuti koze ffenna tukwatire wamu kati Kano Kizza Besigye babanga temukolera Museveni Kano Kizza Besigye abakoze eki Kano Kizza Besigye ayina gwaganya okujjako pulezidenti kino kirekawo enkolagana yaffe n'eggwanga erya Kenya Habitex gwe ng'omutunuulizi w'ensonga omutunuulizi w'ensonga omusajja gwe bayita Ruto aswaziza nnyo Kenya yalaze nti akolera ku ntoli za pulezidenti Museveni ne bawamba omuntu omunene oyo ye musajja avuganya gavumenti omu ku basinga okuweeba ekitiibwa mu nsi yonna ayinza n'okuba nga ali mu 10 abasooka bw'ova ku ono w'e South Africa Malema Julius eddako Kyagulanyi wali Kano Kizza Besigye asobola okubeera ng'ali mu 6 oba ku 7 abasinga n'okkiriza ne bamukwatira mu nsi yo n'otatya badde okuswala era omusajja banaali Ruto banaali ekisanja ekiddako baakirya nja kwewuunya asobola okujja n'akirya musajja eyatandika ebintu bino oba yabitutumula abantu baagala change ate ayiyeewo nnyo omubiri yali badde ali wakali mu nteeze gwe alina buli kimu naye akulaga nti ekintu kyeyatandika kyeyatutumula ayagala kiggwe mu mbeera yonna era abamuvumirira kkirizo bagaana beebamu ku bakozi ba pulezidenti Museveni era bimale munaba kukitegeera nti buli muntu yenna ayogera ebigambo bino mwegenderezenga diversion badi state agent otegeera otya state agent nga bwetuli state agent osobola omutegeera gosobola okutegeera mbega otugambye nti abataano we baba aba asobola okubeerawo n'aba bonna nga babe oba okuba nga alinawo ababiri oba abasatu bakugamba yasinga okubeera ne bambega mu Uganda ne wabweru waayo President Museveni gwekola ekintu kyo ekitegeeza nti Habitex waliwo ekiriwo Kano kyabala kakati ekyo waliwo ne ka audio sinabakakakasa akatambula batwajjibwa AI nze kimanyi omuyeekera omutuufu si kyangu okujjako yali munnamawulire asinga kuweebwa nina episito bbiri ziwamba eggwanga anti pulezidenti Museveni kasita oteekawo embeera yonna nga erimu
okuyekera eggwanga talina akalusi kyakakiririzaamu talina kyatakola. President Museveni yateeka obuteesi akalulu kiguumaaza n'amateeka alaga bantu nti amateeka netuli kulula ovulo. Kati kankubuulire bakwata emmundu eza Bobi Wine Arua ne baziteekawo n'amasasi. President Museveni alina kyatakola ng'onyenya entebe yo ligakkirawo omusango gwakkirawa. Kati embeera beyakkakkana ekyo nakivaako. Omusajja gwe bayita Kano Kizza Besigye nga yaliko omusirikale yaliko dokita wa President Museveni nga bayeekera naye bagamba gwali obbieko naye. Kituufu anti era yensonga ereetera balumbuye ne ttiimu nga bw'oboogeddeko okugamba nti tasobola kuva mu musajja we ali ku luggi lw'emmanju eyo yennyini. President Museveni kano kabagezi bokka baabanga President Museveni akolagana ne Kano Kizza Besigye ngera yamuteeka wakuuma luggi lw'emmanju, lwaki yakwata ttiimu ya Amuriat ne Mafaabi n'abawa ssente FDC neyabulizibwamu. FDC za mirundi ebiri tulina ye Katonga neye najja nankumbi. Ate bw'obanga olina Kano Kizza Besigye ate lwaki oteekawo FDC endala? Ekyo kyekiraga nti Kano Kizza Besigye musajja ali ku kituufu kwalaali. FDC eya Mafaabi ne Amuriat omusajja yagitwala dda, President Museveni yagitwala dda. Kale dakiika ziringa 5 ezibulayo tugenda banga tuyingira ssaawa zigenda kubeera mu 5 ez'amakya gafa g'olunaku olwaleero. Abitex nga tukyatunulira ensonga eyo yemu. Nalabye kino kiraga ki kuba twalabye omukyala Mariam Wangadya akulira akakiiko akalezika eddembe ly'obuntu immediately okuva lwe bakwata Kano n'avaayo n'issuing statement ng'eraga gavumenti epresident nga Kano Kizza Besigye bakole kino ebirala nga tulaba ku sayidi eno eya Nuupu yagaana okufaayo ennyo biki. Principal n'agendako ne mu kakiiko ako n'agamba nti amulabisizza n'ebirala. Mariam Wangadya akakiiko akalezika eddembe ly'obuntu kalinamu abaana n'ebyana. Omukyala gwe bayita Wangadya ekisooka simukkiririzaamu engeri gy'akolamu ko ebintu bye ekulaga nti afevalinga gavumenti eri mu buyinza. Engeri gye yakwatamu ebintu bya NUP n'omusango gwa NUP ne Kyagulanyi okutwaliza awamu byalaga nti ddala akolera NRM era akakiiko ako tekeetengeredde. Naye tumulaba wano ng'ate avuddeyo. Kati wano byavuddeyo tebina nnyo makulu era akakiiko ako kkiriza obagana tebakawa kitiibwa kubanga nakimanye nti ate ne gavumenti eno ekafaanyi. Kuli okwekandaga si kwe kwaleeta omutawaana okwa Kyagulanyi ne bagamba nti aba NUP bo bajjira mu mbeera ey'okulabisa n'abateetaaga kwekandaga beekandaga. Bw'otunulira Kano Kizza Besigye wano tewali wamusinga wa defiance kubanga byonna yabikola. He can defy buli kimu kyonna. Naye ndowooza engeri aba NUP engeri gye bakwatamu ensonga ndowooza oba oli awo ye yaleetera okukwata ensonga nga bwe yazikwata. Naye ng'atukkirize tugaane gw'ogamba nti akakiiko akalezika eddembe. Akakiiko k'eddembe ly'obuntu mu Uganda tekalina kyekategeeza. Kwegamba obalaba nga beekubidde. Si kwekubira kino ekintu kya Kano Kizza Besigye n'omwana omuto n'omuntu okubeera nga yasembayo okubeera omusirusiru aba akiraba nga gavumenti yakoze ensobi. Era kyeyavuddeyo n'eyogera kyekigambo ekituufu kyerina okwogera. Kati eva yeegamba etya nti gavumenti yakoze bulungi kyeyogera kyekyo ekituufu naye ng'akakiiko k'eddembe ly'obuntu naddala kakulembera omukyala oyo Wangadya sikakkiririzaamu n'omukyala yennyini. Kale njagala okugamba tusuba omupiira tugenda muzeeyi wakazi yeeyita omusajja atanyiririra alaba. Abitex oli mukawumukko. Kale abe abasibe 19 bateereddwa olunaku lwabadde lwaggulo olunaku lwali lwakutaano yes lwakutaano. Then ku lwomukaaga twagenda okuyingira nga embeera yeeyo bwetyo bweri. Abasanyuka ne basanyuka, abanyiiga ne banyiiga, naye nga tebyali birungi okutwaliza awamu, naye nga bali ku presidential pardon okusinziira ku mateeka kuba ku buyinza obwo bwa pulezidenti bwebwo asobola okusonyiwa buli gwayagadde. Awo wenyewe njala tutandikire. Abamu ku bateereddwa njagala okuwaako ku mannya gaabwe obeere ng'ogamanya tomanya muyinza okubaamu owuwo. Segujja Rashid yateereddwa, Rugumayo Robert Christopher yateereddwa,
Kakooza Muhyiddin yateereddwa, Kijambu Simon yateereddwa, Lutaya Olivia omukyalo omwamulabye yatambulidde nnyo mawulire, Kiwanuka Misa yateereddwa, Wandera Ibrahim yateereddwa, Nagwere yateereddwa, Musakuru Stephen yateereddwa, Muwanguzi Paul, Matovu Sharif, Mafabi Davis, Katushabe Kigozi Livingstone, Katabi Swaib, Balabayai, Asiraji Muganza Joseph ne Ruwanga Stanley. Amanya gasanyani Kakooza. Okay. Kale Abrix. Kakati ekisookera ddala tusooka okuyozaayoza abasibe okuvaayo naye nga babasiba lwa kubeerawo bannayuganda, y'ensonga lwaki babadde ebizira ebbanga eryonna. Naye mu nsi omuntu yenna yenna alemererwa mu bulamu. Ekintu kye bayita ekkomera tokiyita ekyokuzannya. Era nze nkubuulira baba kubanga nalimu abo abasibe ekinene ennyo ebbanga lyali mazeyo gwalibadde emyezi 6. N'okola ki? Nengamba President Museveni mbuulira kyoyagala njogere nzeeyo. Nga badde si kyentegeka. Bandi kusiba emyezi emeka? Ekinene ennyo baali nsibeyo emyezi 6. N'olaajana? Ne ngamba Museveni ayagala nkole ntya mpanike kigalo mbule tisaati. Kakati ekintu kye bayita ekkomera mu bulamu bwo si kyalo tokiyita ekyokuzannya. Omanyi lwaki nakati essaawa zino tukyayogera ku Mandela? Mandela bamusiba emyaka 2 n'okusoma mu 7 ng'ali mu Ruben Island. Ne bamuteekako obukwakkulizo bonna bamute n'akola ki? N'agaana. Kaakati Machete yaganye okukkiriza emisango. Amazima ga Katonda mugula ayinza n'okuva mu kkomera n'avaayo n'abeerawo akaseera katono n'afa, bannayuganda bamwerabira. Wano bannayuganda tetuwa nnyo bantu kitiibwa kyanjawulo abababeererawo. Bannayuganda ekisooka beerabira mangu. Machete tebamukkiriza yasigaddeyo? Ye agamba mutagenda kukkiriza misango. Naye nga bannayuganda bonna bakitegedde nti n'abakkiriza abavuddeyo bavuddeyo mu mbeera yakola ki? Yakwetaasa. Kuba kkirizo bagaana Pulezidenti Museveni okukwata abantu abo okubasiba, naye ng'omuntu ali mu buyinza okulwanira obuyinza yakikola lwekyo kutiisatiisa abalala abagala okukola abalala be baali bakola abo abaliyo asobole okwenyereza mu buyinza. Omuntu bw'abeera mu buyinza alina okulwana babubeeramu, naawe olina okulwana okubumuggyako. Pulezidenti Museveni teyajja na kalulu, yajja na mummu, era yajja na nnyondo, ayinaggira na nnyondo. Kaakati abantu okukusiba emyaka 4 years in prison okuva akalulu kaggwa paka kati abo abaana bazira nnyo. Kyagulanyi Ssentamu n'agenda anafuwamuko atya n'obeera ng'osibye abaana babasibye si yabasiba abaana babasibye ku lwa struggle, si yabasiba kituufu, babasibye olwa struggle. Olina okwambala ekintu ky'okola. Oli mu struggle. President Museveni atuyisa bubi abantu mu malwaliro teriyo malagala. Birthday party nezifuuka birthday party. Iyi tetujaguze mazaalibwa. Mpola watya omwana wo ng'ali eri mu kkomera nga gwe oli ku lyato okola birthday party. Life continues. Ofuna bulungi? Oli Ssenyonyi ali mu kwanjula. Omwana wo yeekubisa ebifaananyi ng'ali mu mmotoka ey'akabi. Nga Ssaanya ali mu kkomera. Ne wayitawo ebbanga ettono bakansala ne banjula. Abali mu gavumenti enyigirizibwa. Gwe ali mu kkomera ekinene nnyo nga n'abantu abali ebweru ekibiina kyo kya NUP tekibalabirira. Abaana tebasoma, bazadde bo gwe wali obalabirira. Tebalina buyambi buli awo butegerekeka buva mu NUP. Obufunze nga tumubawadde keyeemala. Gwe ddala bw'obanga gwe basibye emyaka 4 nga buli kimu kyonna kifudde. Osobola okuddawo n'ogamba nti bannayikanwanira ensi yange ndi bannayuganda. Eyo looya wano mutunwanira nsi yange. Batono nnyo abagirina. Kkiriza bagaana abaana bagenze okulemererwa. Oyo omwana Ssaanya alina statement ze yakola nga azze mu kkooti. Bwebanga mutusalire bituba nga Bobi Wine yatusibya mutusalire tumanye tukole obusibe. Kkiriza bagaana yatuuka n'akola ki?
nakkiriza n'alemererwa ng'omuntu era tebakulimbanga nti abaana abo abasibe abakkiriza nti bakkiriza era ensi yabanyiigidde tebalinaako mutawaana bakoze ekintu ekibajja mu kkomera ate baveeyo bakole ki basoganye omusajja gwe bayita Saanya namulabye yasazeewo nnyo kati abaana abo kkiriza bagaana bala mu balugaale babanga ali mabega yayogera nabo manye ekintu kyabasobola okukola abaana abo abakkiriza balina okuba nga basuubiziddwa baveeyo Olivia Lutaya yagambye nti basuubizibwa ennyumba balina okuba ate akasente mirimu biki abasuubizibwa kkiriza bagaana bakikoze mu mbeera yakulemererwa ebintu byayanga ebintu byaganye naye kyebakoze ekira tewali eggwanga terisobola kuba nenya era mulimu ababanena bagamba nti lwaki temwagumye abamu bajja bawa kapito bakyuse obulamu abamu bave mu byobufuzi abamu bakyuke badde mu NRM obulamu busigale nga butambula Abitex bw'oba ggwe nze bembeera nze nze bembeera nze ng'onsibye nga ggwe Saanya ssaawa zino otandika otya obulamu nze nfuna ssente nembagamba mwansibira bwereere namwe mukimanyi mumpe ssente nkole emirimu gyange ebyobufuzi mba ngenda bivaamu mbize ebbali nkole obulamu bwange nteekereteekera abantu bange ove mu byobufuzi Saanya kyayogera okiraba alina ensonga lwaki mpozi Saanya yagambye atya Saanya yagambye abaana bo leeta Kyagulanyi leeta abaana bo babere ku fulonti naffe tuddeko tosobola kujjako Museveni ddayo mu kuyimba ebyo byonna byonna abyogera lwakuba nti ndowooza tiyatwitingibwa bulungi ng'ali muki mukomera ng'ali mu kkomera yalina mu katoca okay njagala abe tugatte sayidi bbiri Olivia Lutaya bw'otunuulira ebigambo bye n'ebya Saanya Olivia yasazeewo kiri kitya kiri mu mutima gwa Olivia Lutaya abasibe abasinga okubeera n'erinnya mu baasibwa waliyo Machete Saanya ne Lutaya kale oyo mukyala Lutaya oyo asobola okuba yagira ku booda asobola okuba nga yakkiriza n'avaayo nga bamukkirizisiza ekintu kyatayagala era teweewuunya okulaba Lutaya nga n'ennyumba gye bamusuubiza agigaanye eriyo abantu nga balina lo asobola okugigaana n'agigaanira ddala n'asigala mu sitrago waliyo omuntu sebo gw'osobola okuwa akawumbi nga talina wadde omutwalo n'akagaana embeera ze n'agamba nti nzisimanyiirwa akawumbi sijja katwala kakati Olivia Lutaya asobola okubeeramu abo abantu abalina omutima gw'eggwanga abagamba nti ze bansibira bwereere nja kiremerako wadde nakkiriza emisango nesaagikiriza nagikkiriza era okwagala kufuluma Olivia Lutaya asobola okumulaba nga asigadde mu NUP nga n'essente azigaanye naye n'akulaga nti ate abeerawo era sayidi ziri bbiri abagenda okukkiriza n'abasazeewo nga Saanya ne Saanya olimba wasazeewo nnyo pozi ne Machete ova kabemuwa Machete bona alemerako n'ogaana emisango okusobola okutta katukusuubye ntitugenda kusomako nga essaawa zino betusoma ku Mandela manyi olina okubala embeera wali obaddeko awo n'osonyiwa omuntu naye ngaolina kyomubalako n'omusonyiwa naye nga litomusonyiye kituufu kakati Machete alowooze ku kyokuva mu kkomera kubanga alina bakadde balina n'abantu obokulabirako bano abantu bawano twerabira mangu abantu be Uganda twerabira mangu kale kampiseemu message zino eggaali nze omugagga Sawulembe nabweru agambe nti kwali Nansana municipality ngoberera ne ttiimu yange yonna webala omugagga Sawulembo onagambye nti kadi mamwe webala okutuweereza assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu okay nabadde abatumira nedda sijja beetaaga muhwezi James tuli kiwoko tutumbudde haji webala okutuweereza mama namwe namaliga mu katale ntumbudde nze nange yakwatiddwa olw'ebigambibwa nti ye ne gurupu ye baatokyalinga abasawo waliri ku Nsambya hospital nga batuteyo munnaabwe eyali afunye akabenje mukama gwe yajjula ne bamuziika nga n'Alien Skin ndowooza nga taliiwo awo wenyini wenjala otambulira Abitex Alien Skin bagamba nti emigimu ku misango egimuvunaanibwa kuliko n'okubba essimu nagambye nti
Alien Skin asobola okubba essimu oyo mwana wo wangalazo. Kakati bema njogera ku Alien Skin mbasagala abantu bonna bukubakuba Alien Skin bane temukoona bintu kulumuulidde sagala abantu kubakuba n'okussa sagala kussa kale ensonga za Alien Skin mbadde saa kuzogera ku lukwakwayo tulina okuziwa amakulu kubanga Mukama Katonda omwana oyo yali amusitudde naye ng'ebintu bino byamusuliramu byasooka kumulumya kubanga nze Alien Skin nali simumanyi nnyo kiri awo naye ng'ate mpulira oluyimba City ya Danger nga simanyi yaluyimba naye nasooka kumulaba ng'akubye promota Masiko ne baŋŋamba Alien Skin akubye promota Masiko we Masaka nga bye bivuuka ebyagala amannya saakiwa makulu n'addamu okulira ng'akubye n'agenda ku stage yali show ya NBS n'agenda ku stage n'ayagala okukola effujjo ku Case nali ku TV nga ndaga nga ngeri ekivuka sinakiwa makulu n'agenda ewankulukuku era ne bamukwata n'abuka kabangali n'ogwokusatu n'abuka kabangali era saamuwa nnyo amakulu nagamuwa Palasa amukubye oluyi obulamu bwange omuntu n'abaatabeera n'ababasi mukwano gwange kasita omutulugunya nze mbeera ku saidi y'omuntu anyigirizibwa naye ne ku buli nenkwatibwako nempulira nnyo ennaku n'ebyengenge nembimpita mu maaso naye nga tisiyo n'omuvubuka eyita Anedole gwe bakubye n'ataddiza era koolo mu kumukuba n'ataddiza mu kusooka Palaso yafuna 80 Alien n'afuna 20 omusajja ow'ekiwago Anedole bakuba batya n'otazayo bada akakonde naye olunaku lwe yatunula mu live TikTok live naawe ensonga lwaki yali agendayo lwaki yagenda Palaso gyeyamukubira era lwaki Palaso tiyaddiza Palaso era endoza zizimu ku live ezikyasinze okulabwa yali mu 7K nga likes ziri 1.2 million yakola eddakiika nga 3 n'alyoka trending ekitimba era y'omu ku bayimbi bakyasinze okutrendinga mu Uganda yatrending emyezi nga 6 jjukira ebigambo bye byali bipya nga bamulaba ng'omuyaaye naye ng'ayogera ebigambo nga bipya ne style nga mpya mu matu ga bannayuganda omwana oyo n'afuuka problem etali mbi n'afuuka problem etali mbi n'alizoninga Palaso n'alyoka ava mu 70 n'alyoka akkirira mu 10 n'ava mu 70 n'akkirira n'atuukira ddala mu 20 wa 10 nga Palaso asiibuse empisa okkuba omuntu manyi okkuba omuntu kintu kibisi ekituufu nali ku buliri bwange nenkwata essimu neŋŋamba mumufunire essimu y'omuvubuka ono bwe nafunira ekirowoozo nti omwana ono oluyo olwo agenda dufunamu essanyu ngenda kutegeka sho ku lunaku lwa Palaso lwennyini mangu ago nengenda ku YouTube nenfuna ennyimba ze zonna ne bwe nafunamu ennyimba 2 nemanya nti ezo njagenda zizimbirako ennyimba si yali ensonga ng'alina ne statement zakola ku stage byonna mubikoyo nti muvuma Bobi Wine ng'abannayuganda nemanya kati nja kizimbira ku bannayuganda kuba omuntu ali ku saidi yaabwe nenkwata essimu nemukubira nemugamba gw'oli otya gawumanye nemugase bampita Apitex omumanyi Apitex nkutegedde nemugamba nkwagala nemugamba nja kukola ku show ku lunaku lwennyini lwogenda okukola bino ebintu nze mbyogera abadde bangoberera n'agamba gwe Abe oyagala kundabisa kubanga amanyi tekisoboka kuba namukubira lwakutaano naye nga tesho yakulwakutaano luddako mpulira kakati kyava ngamba tusinkane saamusinkana namusinkana ku comedy store nemugamba gwe njagala kukola ku lunaku lwo ina abantu babamwetoolodde nemugamba gwe muyaayi nkwagala ku Freedom City Palaso yakoze ekintu kya bujoozi njatukola esho ku lunaku lwe lwennyini ku Freedom City ku Freedom City nayinayo emisango gy'abantu bali abafiirayo nga sobola kugisaba nenkubira Keti nemugagenda ogijjeyo
nenyita yagijjayo nga takkiriza nti kyesobola okubeera obunakumeka nagendayo okunyigirizibwa okungi n'agijjayo. Waliwo promota Emma nemugamba Serugo nemugamba Emma olinawo ssente awo musawo mwagenda nonye emyezi 5 nagenda nazifuna netugenda ewa Alien Skin netumuwako emyezi 5 nemugakola drop tugenda kukola naye nga bona tebakkiriza nti tusobola okukola ki namna myezi 10 na meka 5 kuva dda nga amanyi ssente omusajja oyo nemugamba lwali lunaku lwa 6 nemugamba ku lunaku lw'Essande essaawa emu ffena tupostinge tugenda ku ki Freedom City tujja essaawa emu napostinga nepostinga video mu ddakiika 3 twali tumaze okulaba nti Freedom City abantu bagenda kujyawo kyali ku TikTok mu ddakiika 3 n'engeri abaana gye bapushingamu show ya Alien Skin City ya Danger yesho ekyasinze okulangibwa mu byafaayo kukyanga TikTok mu Uganda ejja concert nefuuka problem ebira sijja kubiddamu ye concert mu byafaayo bye Uganda ekyasinze okulangibwa ebbanga ettono ekyasinze tuba kubeera Namboole twali tujja kumaggala abantu eyali badde singa okulabwa nga abantu bali mu kifo kimu n'okugiraba nga abantu bali ku online eyo show mu byafaayo bye Uganda ekyakutte nagirabira online tekibangawo Freedom City okujjula ssaawa 9:30 Alien Skin Abitex nembanga namwongerako mu linnya lye namwongerako nga 75% kumufuula artist asasulwa kwera ayimbira emitwalo 87,265 Alien Skin n'afuuka omuyimbi asinga okubeera ow'ettunzi mu Uganda n'ebweru ddala abantu abawulira Oluganda baŋŋamba e Nigeria buli muntu yali abayimbi abanene bagamba Alien Skin yaani eggwanga lyonna libeera ku bunkenge. Nagenda ewa Kisekka teri muyimbi yali akoze twagenda ewa Kisekka okuyisaamu eggaali teri omuyimbi yali afunye enamba ezo okuggyako bannabyabufuzi nga Kyagulanyi ne Besigye nga bagenzeeyo ekyo mu byafaayo nakyo tewali akikoze. Alien Skin ye muyimbi akyasinze okusasamaza omuntu abamu ku bakyasinze okusasamaza bali bamuyita Jose Chameleon era drive ye yakongezangamu ne ssente bwegantu ngenda hoima agamba ssente za drive ziriwa noga Chameleon wuuyo namba zabo amasanyalaze agasika omuntu owokubiri Bob Wine n'omulala yaliko mabegako mulala bali bamuyita Abdulmulas wafaamu Abdulmulas yatukanga abantu okuva mu mmotoka bamala kukuba masasi n'omulala yali Paulo Kafeero ate abalala basinga okuleeta abantu naye nga tebasasamaza bamuyita Fred Sebatta ng'omuntu amukondako okuja nga Sebatta wuuli naye nga ate okuyingira mu kikaali nga bakiggala. Alien Skin mu byafaayo bye Uganda muyimbi akyasinze okubeera n'amasannyalaze. Kamala okwetoolola mu katini Abe atusimira atulaga nti Alien Skin yaani era byatambula bitya katova ku BFM ekindabu ky'omuziki ngenda kubanga nkomawo kanneetoololemuko kati ntovaawo.